Ye Kasambya ekyalo bakita Bubanda mu district y'e Mubende. Agavaayo galaga nga waliwo abatuuze abakubiddwa emiggo oluvannyuma lw'okugoba ente zaabadde ziriisizibwa mu nnimiro zaabwe naye basonga olunwe mu mugagga ayitibwa Lutalo Bossa gwe bagamba nti ye yayimbudde abantu ababakubyemu amasasi awamu n'emiggo. Abatuuze ku kyalo Bubanda ekisangibwa mu Kasambya constituency mu district y'e Mubende ne gye buli eno batenda miggo egy'abakubiddwa bannaabwe ne babakolako n'effujjo eritalojjeka ku biragiro by'omugagga Lutalo Bossa eyalagidde basajja be ne balundira ente ze mu kasooli w'abantu. Nkulumiriza RDC mulumiriza mwena mwakyawanze ne DPC gwe bakyusa mwakyawanze ng'omuntu nabakola ki okulwanirira ettaka ly'ekika nze nnyina ensobi gye nkola. Ettaka lino Lutalo alibba bubbi yali agamba yagula lwambiriza yakola endagaano wuli wali akyali mulamu. Ssentebe w'ekyalo kino Ssemugenyi Joseph agamba nti bwe bagezezzaako okugoba ente zino kwe kubakuba emiggo egiboosa omuliro. Tugenda okulaba ajja agoba ente ate zidda mu kasooli agoba ente zidda mu kasooli nemubuuza nenyambuka nensala nempita mu kasooli nemugamba ate gwe oyagala ki ente ozigoba ziva mu kasooli ate ozizaayo kiki kyemwetaaga kati muba mwagala ntalo zokka. Omusajja teyalonzezza n'akuba omuggo lwankubye omuggo sazzeeyo kumanya nga mpulira bali batandika nduulu erimpulira yogo nga bw'omanyi abasirikale. Abalala abakoseddwa mulimu Alex Katongole ne Abaho Godwin abali mu kujjanjabibwa n'ebiwundu era bwe bati bwe boogera ku mbeera eno. Bwe bamaze otukuba liso n'agezaako okubakakkanya naye ng'olwedde bashutize bullets bakoze eki ne bamala ne bakakkana ne batukwata ne batuwambusa ku ofiisi yaabwe gyabadde bakolera batugamba poliisi ejja kuba gisa bagambye batutwale ku station eri kumpi ne bagamba ffe tulinda oda ya mukama waffe ende banscanning kuba simanyi oba banjasiza ensigo bakikuba mpulira side eno yesinga okulumizibwa ennyo ne mu mugongo wano then mu mutwe wano. Abakoseddwa ndoza tuli bataano abakubiddwa kubanga bano babiri abali wano nze twakusatu mulala ali wali ku ddwaliro ababiri badde bakyaliyo mu kyalo. Ensonga zino zitabuse omubaka wa Kasambya David Kabanda bwaziyingiddemu ng'agenze ne OC ow'e Kasambya Tabu Moses ku kyalo awabadde obulumbaganyi buno abatuuze ne batabukira OC nga bagamba yeekobana ne Lutalo Bossa kabatulugunya. Onalebo Kabanda oli wano bwe mutatwala nume ngenda kulumbala tone ekibazo mufumite bwe mutamutwala mufumite bwe mutatwala OC Tabu Moses aweereddwa omukisa okwennyonnyolako wabula abatuuze basoose kumulayiza era naye n'alayira nti teyalidde ku nguzi. Ali n'abasirikale era bwe yamaze okwogera naye n'amuddiza ssimu ne bayingira mu hoteri ne balya emmere kati kwe kuvayo ate balyokobakomewo kino nkyogera bamawulire nga mumpulira. Onalebo Kabanda oli wano bwe mutatwala nume ngenda kulumbala tone ekibazo mufumite ogwavuddire abasirikale ne baddamu batuka amasasi gafulumire gubadde mu mwepankasa gumukubidde essimu tumuwadde n'ekyemisana niŋŋamba osi ojja otya n'otatuuka ku ssini nolaba ekifuddeko nolaba abantu engeri gye batawanyamuku gwe nojja n'okolera ebi fe abakubidde essimu nga tuli mubwetaavu tuli bibi nnyo abantu babakuba emiggo babamenya owulira. Kituufu kiyinza okuba nti naluddeyo okukola response muli waddembe okufuna endooza nti osi yalidde ki siyinza okukigaana ekyo siyinza kubanga ffe tuli bantu buli omuntu alina endooza ye naye sikkirizigana ne sayidi zeeri okuleeta ekifuba kubanga district team twatudde wano netusalawo nti let there be status quo. Omubaka wa Kasambya David Kabanda ensonga z'ettaka zino olunwa lusonze mwamyuka RDC ow'e Mubende Kabonge Nakaye. Naye Deputy RDC w'e Mubende alemedde ku nsonga y'okutulugunya abantu okulya enguzi n'okulaba nga bannayuganda babonaabona. President Museveni Deputy RDC waba yakusindika e Mubende yakusindikayo kuyamba bantu be si kubatulugunya
sikiriziganya na muntu yenna agenda gobaganya abantu wano nga nze mbaka wa parliament. Wabula ne Nakaye Kabonge yewozezaako kubimwogerwako nti yekobaana n'ababbi b'ettaka ne batigomya abantu. Si bituufu babyogera bwogezi kubanga tebakola ki tebabimanyi naye nga bwenkunyonyodde si bituufu kubanga teffe tulwanirira abantu ate kati ate nekobaana atya n'ababbi nekobaani nabo nga tuliwo kulwanirira abantu abannayuganda bannaffe babiri n'emirembe. Ku lukomo lw'essimu Lutalo Bossa ayogerwako okutuntuza abantu ng'alundira mu nnimiro zaabwe. Bino abisambaze n'agamba nti abantu beeyambisa omuggalo okwagala okunyaga ettaka lye. Problemu eriwo abantu beeyambisa ebiseera eby'omuggalo basobole okwefunza ettaka ly'abanyabo ofuna batandise okubeera abateekawo oba ekitibwa ekyalo ekitali ekyo ettaka lyange kuliko ente zange abo beeyambisa akapita kano okubeera bateekamu abapangisa ttaka kati nze ente zange zibeera nga tezirina wekirya kaakati okubeera nti abakuuma okubeera nga ente zange musanvu kati eyambisa okubeera nti kooti teguddeewo eyambisa omukisa entambula nze entuusa ku faamu yange kati bo ne beefunza geza okubeera nti kyamaanyero si wano ate oleka ye katonda w'okunsi olwo w'omu kitundu. Byesebaduka Emmanuel, Salt TV, Omunyo.